yensonga kintu deda chikazino 10 sibwetera okubera enkola yange bagezezaako nnyo okuhackinga account zino zisitwala mu dakiika zino ezibadde zisembayo naye nnwanye nnyo okulaba nti nsobola okujja kale video ngenda kuyita mbulango malo kuyita mbulango kabikuke tugende open roof njagala muntangire wana ba CBS njagala muntangire aba BBS NTV Bukedde babloga ba NRM n'abeyita babloga b'enkyukakyuka bonna mbagala ku video eno njagala kuba YouTubers njagala be muntu yenna yeebuza amagezi mbaga nabaga mwenna mbeetikka lumu basobola nkiddamu mupitire BBS CBS NBS NTV Bukedde babloga ba NRM ne babloga abeyita ab'enkyukakyuka nga mwewunzise mwenna mbagala ku video eno malo basomesa lesson sigenda boach guloji sigenda boach ntu kyonna ngenda basomera obulango bwange bwe mbuyisaawo then tugende maso tusimbule video. Alright, akalango kensooka nako akalango kano kabasomera bulunako nkabadde mu right tugende maso amwenda abagala ogenda ko mu gwalagala ya Canada musomo guno ogukyagenda maso kuwandisa kukyagenda maso ba ku okusoma conference bagite the third annual gender based violence Jatana kuzo mwezi 29 omwezi gwa November 2024 ekomekezewe na kuzo mwezi mu December 2024 omulamo gwayo guli gender based violence and intersectionality ngoyagala kumanya ebisingawo ku conference eno ojja kubira omutesitesi wa conference eno omukyalo ni Kajuba ku simu eyo mungalo eri +16479290340 ejja kuba etegekebwa mu kibuga Toronto echa Canada oba ku conference hall eri ku luguudo luno ejja kubera Toronto ku Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto ku M9W1J5 ebisinga byonna ojja kubanga oyogera n'omutesitesi oyo enamba enje basomedde ndoza bwe nvaako olwaliro mba postingire post eno omugire bulungi nnyo kekalango kensoose nako aka conference eno ngende kalanga akala. Alright, mwenna banayuganda bali mu ggwanga lya Bungereza buli kibuga kyonna kyoli munesaza nkulamusizaako munnaye kansubire nti oli bulungi nyongera okujjukiza nti week eno yennyini ngenda kuza mwezi mukaaga waliyo okwekalakasa okw'emirembe mu kibuga London ekya Bungereza ng'okwekalakasa kuno kugendereddwamu okusaba oba okuteeka akazito ku gavumenti ya Bungereza wapone eggwanga lya Namibia nga tubanja Ssaabasajja Kabaka. Akalango kano kasoma kati akasoma Mayiga Free Ssaabasajja Kabaka Mutebi ng'okwekalakasa kuno kugenda kubeera ku lukulubiro lwa Charles Kabaka wa Bungereza mu ggwanga lya Bungereza kujja kubeera ku ssaawa 5 ez'okumakya mpaka ssaawa 5 ez'okumakya kukomekerezebwe essaawa 17 ez'Obungereza. Ennaku z'omwezi zijja kubeera ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omusanvu mwaka 2024 ekifo mugenda okwekalakasiza bakiyita Buckingham Palace lubi lwa Kabaka wa Bungereza olwo omulamwa gwa demonstration eno peaceful demonstration to demand King Muwenda Mutebi's freedom kekano akalango akasembayo Alright, kekalanga ako kati tugenda kukwata video eno mpola mpola tetugenda gipapira tugenda gikwata mpola mpola nga kye bayita empola. Okusookera ddala njala kwabaza mwenna bannayuganda abalaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo okusinga lwe mwali mubiraba okubuzibwa kubadde kungi nnyo mu ggwanga nga bakola ebintu ebitategeerekeka ng'abantu babigendera kufa omulimu gwaffe kwajja kuggula bantu maaso na kubategeeza ki ekituufu na kitali kituufu. Mbeetondedde okujja leeta eddakiika 10 essimu ze zibadde zihaakingiddwa nga ne Facebook account zabadde baagala zitwala n'ennwanyi n'enzifuna mu ddakiika 10 ezisembyeko okujja kati musharinge video tugende mu maaso kubanga njagala kusomesa abantu bano bonna abatadde video zino ez'ekisiru. So njagala mbeere beegendereza nnyo nga mulya video eno ayina ekkalaamu wandika ebintu bye ngenda okugamba wansi byonna obiwulirize bulungi nnyo olw'ensonga saagala saategedde saawulidde video etandise mu butongole. Olunaku lwajjo olw'Essande bwe nabadde mu program emuli Mbulange Mmengo nabagambye nti omukulu Mayiga Ssaalongo Gamulengejja ayina enteekateeka enoonya butya bw'atuuka ku Ssaabasajja Kabaka.
bafumbirireyo ka video konna bakalete ku mutimbagano okwejjako pressure nembagambe bagenda kukozesa software go bayita AI artificial intelligence nga go bagenda okukozesa tewayise na lunaku lulamba abasajja byenayogedde bakoledde ddala Mayiga ayinza okuba yejjeemu mu kifaananyi kye nga yejjeemu naye njagala tuyite mu forensics ya video eno bulungi nnyo bw'oyomogera tegera abasajja bano buyayibwe njagala abantu ba CBS, BBS, NBS bukedde babuloga ba NR mune babuloga abewuzisa boza nti bankyuka mbagala ku video eno kirasi yali yakubasomesa buli omutandika okutegeera njagala kuba YouTubers bw'omanyi ng'okwata video okwata kamera n'ogyetunuza mu maaso n'odecodinga video oba kumuyita content n'omuteeka ku YouTube n'omuteeka ku Facebook n'omuteeka ku TikTok n'omuteeka ewantu wala nga gwe tosobola kwawula kintu kye bayita fake video oba edited video oba tosobola kwawula software asobola kwogeza abantu gwe bayita artificial intelligence kitegeeza omulimu gw'oyingiramu ogw'amawulire n'ebintu byogera tubitegeera nkiddamu bw'oba YouTuber ng'oli blogger ng'okola content ng'okozesa essimu yo kamera nga tosobola kwawula fake video, edited video, AI modded video, kitegeeza gwe omulimu gwo mu Uganda gwayingira muli mu kyamu out of the war. Bino binayogedde olunaku lwajjo tugenda kukola video eno mpola bino binayogedde olunaku lwajjo njagala tegeeza abaganda wasanya Kalonzo Charles Peter Mayiga yafulumye eggwanga nze nasibye okumanya ngaali Tanzania mbasaba abaganga naye kyentegedde kate omwami ono ali mu nteekateeka yonna esoboka ng'afuba okulaba nti asinkana empologoma ya Buganda at least afune kaviri nayo kaba kaddakiika 3 oba 2 nti olutalo luba luweddera abaganda naye okusinzira kugendoba kiyinza omubeerera ekizibu ennyo n'okusinkana wadde okuwuliriza Ssaabasajja Kabaka waayise kubanga yakowa tayagala kuwulira kintu kye bayita wasanya Kalonzo Charles Peter Mayiga ne mu mbeera mwali bugyamutuusizaako kati kino kankibage ng'obudde bukyali temwewuunya nga bakalimagezi Mayiga baakozesa n'abastate nga bafumbiridde akatambi nga kalaga nti wasanya yasinkanye Ssaabasajja Kabaka mbagambe temwewuunya nga bafumbiridde akatambi nti wasanya Kalonzo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja yasinkanye Ssaabasajja Kabaka mbagambye mu software aliwo bayita wa AI basobola okwogeza ebigambo ng'ate ebigambo sigwa byogedde mu ddoboozi eririgirinyere naye tulina abaana abaasoma kalimagezi era basobola okuyita mu bisenge bya kompyuta waliwo ne software asobola okulaga ekifaananyi we bakikubidde adress kwe kiri na buli kimu ne video esobola ogiraga ne video bagasengadde bagigattidde wonna wali kati nkulabula wasanya Kalonzo Charles Peter Mayiga togeza n'omala obuddemu ne ssente zo nga mufumbirira bisitoli nti mwagala kkakkanya baganda ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ng'ofumbirira video ekyo ojja kuba okoose mu Gaalumonde kubanga abaana abaasoma abayivu tubalina ezo ensonga zonna bazeetegekedde ng'ebeetegekedde eddoboozi liwayi eddoboozi lwasobola okufulumira ku CBS ne BBS n'ekintu kyewakoze mbakubidde era twafunye details katugamba nti bulwodda wonna tokulaba era ekyo kyokola kyebayita okukootakoota mu Gaalumonde. Nsanyusa obbalaba babufu bannanga baabuuka ensonga z'abanyampi abali mu Uganda n'abali mu Buganda. Katukwate video eno mpolampola tugenda mu forensics ekisookera ddala. Ensi bwegenda ekulaakulana bya tekinologi na buli kimu kikyuka. Waliwo software ompya gwe bayita AI. A is standing for artificial. I is standing for intelligence or artificial intelligence. Mwenna bayinza okutegera ekigambo kino kankibanyonyole. Omuntu asobola okukozesa eddoboozi lyange ku fesi y'omuntu omulala ayogera nga bwenjogera n'ebigambo byennyini nga mulaba nga nze abyogera. Ekyo bakikola bulungi nnyo. Ekyokulabirako mwana muwala Azawi yayimba oluyimba masavu ne lukyaka nnyo. Bakafulu abayiga artificial intelligence AI ne bakwata ebigambo bya Azawi ne babiteeka mu AI ne bayimbisa omugenzi Moze Radio oluyimba masavu.
ekyo tuyita artificial intelligence AI. Ndoza mutegedde bulungi. Mwenna mmanyi oluyimba Masavu lwazawi. Bakwata ebigambo byaze byonna nga bwe yabiyimba ne babiteeka mu AI ne bateekamu eddoboozi lya Moze Radio n'ayimba. Naye nga Moze Radio musajja mufu yafadda bamuziika wali ekagga ku luguudo Nakawuka. Ndoza mutegedde kye bayita artificial intelligence. Okukibongerako kano simanyi bakanankubisa strike. Ka video kengendo okuzanya kaliko wansi omuntu omutuufu ayogera ebigambo naye nga waggulu waliwo ekifaananyi ky'omuntu kye bayagala. Wano wansi waliyo omuntu omutuufu era ayogera ebigambo naye nga balina ekifaananyi ky'omuntu kye bayagala omuntu ebigambo ebifulumire mu feesi oyo omuntu. Kano akantu kano kaliko omusajja muzungu ne kaddugala omuzanyi wa firimu gwe bayita mannya gagenzi mukame kasooke nkabazanyire wano mukalabe bulungi nnyo. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Ekyo kibayita artificial intelligence. Ali wansi ayogera mu ddoboozi lye naye ng'ekifaananyi kyagala kyogere kyekya Morgan Freeman. Ekyo kibayita artificial intelligence. Ndoza mukirabye bulungi nnyo. Kati Mayiga ne banne kye bakoze. Baani abakoze akatambi kano? Akatambi kano I suspect okuba nti Kim Kalisa akola mu IT department mu State House ne Chieftains of Military Intelligence mu IT department ekulirwa mukulu James Birungi bye babadde mabega okufumbirira akatambi kano okukateekawo balagenti Ssaabasajja Kabaka ayogedde. Ndoza kati mumufunye bulungi proyambo y'ebintu bino. Mbalaza akafaananyi kali aka Morgan Freeman ng'omusajja ayogera ebigambo mulala nnyo. In fact kanzinyemu eddoboozi mukabazanyidde bulungi nnyo wansi ye muntu omutuufu waggulu ne bazanyise Morgan Freeman ng'ayogera. Ekyo bayita artificial intelligence software gwe bakozesa ndoza mukitegedde bulungi nnyo. I suspect Kim Kalisa akulira IT department mu State House ne Chieftains of Military Intelligence boss James Birungi mu IT department ya CMI bye bafumbye akatambi kano. Mujjukira nabagambye olunaku lwajjo nti bagenda fulumya video ngira bagenda kukozesa software yoyo. Kati njala tugende mpola. Ekisookera ddala Wasanja Kalulu yajja n'atugamba nti Kabaka gyali abagande bamukubira engalo. N'amala tugamba nti Ssaabasajja Kabaka yamukubiddeko essimu ekyo ne mukimanya. Lwali terubuusa abasajja bennyini ne baleeta voice note nga bagifumbiridde aba CBS bennyini mulya eddoboozi lino nga boogeza Ssaabasajja Kabaka. Mulya eddoboozi lino kuba kati mbava ku lumu eryo eddoboozi mwaliwuliddeko. No mulindeko katono mala okwongeza eddoboozi mbadde ndigyeko. Njala muwulirize eddoboozi lino CBS Mayiga ebintu bino biva Mayiga. Yasooka ga Ssaabasajja Kabaka batumira bano bamuwa standing ovation. Naddamu n'aga Ssaabasajja Kabaka yamukubidde essimu ne tukikuba. Kati ne baddamu ne baleeta eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka ekkadde ne balikyusa ne balizanya ku CBS ne kigaana bakwatira lirino. Ebitubuulirirwa mu bigambo mu mawulire oba amagezi agatuweebwa awamu ne tekinologiya mu nsangi zino byonna bintu bikulu nnyo kyokka tusaana okubikwata n'obwegendereza. Bwe tubyeyambisa obulungi tusobola okufunamu enkulaakulana kyokka bwe tubikozesa obubi bisobola okutuviirako obulabe n'okwennyika ffeffe nnyini mu ddubi. Abalabe ba Buganda bangi beeyambisizza nnyo emitimbagano okusobola okutyobola ekitiibwa kya Buganda. Tufube nnyo obutabawa mwagaanya kubanga waliwo ate abamu muffe
abaganda abaseesa mu ebyo abalabe bye batambuza. Alright. Abadde bajja bagoberera mayiga okuva lya wangwangu Ssaabasajja Kabaka ebigambo byabadde ayogera mu speech ze zonna bwe bubaka bwe yawandiise ne obukozesa mu artificial intelligence video gye beeditinze obulungi kiddamu ebigambo mayiga byabadde ajja ayogera mu video ze zonna bye batadde ne beeditinga ne bakozesa mu artificial intelligence ne boogeza ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka nga ayogera ye step esooka tugende ku step eddako omugenda okutiira ensi eno. Ekisokera ddala kiri ku record Ssaabasajja Kabaka mu Buganda Ssaabasajja Kabaka teyeeyanjula nti nze Ssaabasajja Kabaka tekibangawo njagala oleteyo video emu Ssaabasajja Kabaka nga yeeyanjula olaba nange kakwerege kaffennyera ebbuga lyala bisi bwe mba njogera no ku video seyogerako nti nze lumbuye Kajubi ntuuse ntandikirawo kubanga eddoboozi lyange mulimu n'ekifaananyi kyange mulimu seetaaga beeyanjulira Ssaabasajja Kabaka teyeeyanjula nga bano bakoze ndoza mukitegedde bulungi nnyo muwandike wansi mbage bano mbeesobolera bonna TV ne radio nzeesobolera Ssaabasajja Kabaka teyeeyanjula ng'agenda okwogerera teyeeyanjula bano mu video gye bakoze ya AI Ssaabasajja Kabaka yeyanjudde yiwachi mbibagamba nga musobola obbirabako kubanga tuzze kuzannya katambi kano kamu mulya bulungi nnyo lwakuba ekitangaala kankikendeezeeko wulira bulungi. Mbalamusizza abantu baffe mwenna nze Ssaabasajja Kabaka nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera. Mbalamusizzaako tayogedde abantu ba Buganda oba bannyabo ne bassemu mbalamusizzaako ne kikomaawo nze Ssaabasajja Kabaka eyo statement yesoose nezeeko nfu eyo si entandikwa y'ennyanjula y'ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka ng'ayogerako eri Obuganda. Ssaabasajja Kabaka mu Buganda teyeeyanjula njagala tuteyo video mu Ssaabasajja Kabaka nga yeeyanjula njagala tuteyo video mu nga Ssaabasajja Kabaka yeeyanjula mbalamusizzaako nze Ssaabasajja Kabaka teyeeyanjula ekyo kikyamu nabagamba bwemba nga mugenda kukola scriptures zino eza diversion n'okubuzaabuza Abaganda mukubiranga omusajja gwe bayita Alex Mukulu n'abawandikiranga scripture ze mujja okufiirirako bannayuganda akyaliyo wa mugaso nnyo bwe oyagala okuwandika scriptures zikubira Alex Mukulu okubire Nakatolo Bwamayafa kubira jani kubira ani ano Ashraf Semwogerere omukubire akuwandika scripture entuufu so si zino Kabaka wa Buganda teyeyanjula kati ate kisinza okubeera ekizibu mu video bana abasajja kye batamanyi. 1 Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri mutabani wa Muteesa muzzukulu wa Mwanga bw'aba ayogera akozesa ebigambo akozesa ekigambo kimu oba akola ebigambo benga abyogera mu bigambo tuyite by'oluzungu kye tuyita singular ng'akozesa ekigambo kimu wabula bano video gye batalina ebigambo bamuwandiikidde buli sentence oba buli lunyiriri lwonna babadde baluteeka mu kigambo kye tuyita plural. Singular kitegeeza ekintu kimu oba ekigambo kimu. Plural kiba kitegeeza ebigambo bibiri oba ebintu bibiri. Kati mu bigambo bano byonna bawandiise kubiteekamu AI babadde bakozesa plural ebigambo bingi nga buli sentence yonna erimu ebintu egatta ebintu bibiri ekita ku Ssaabasajja hata mu demulize video zo abayogera takozesa plural akozesa singular ndoza mutegedde bulungi nnyo kyova olaba eyakoze video eno weetaaga kuba twakakola forensics just part 2 esooka mbagade Ssaabasajja Kabaka
teyeyanjula ng'agenda okwogera. Ekyokubiri, Ssaabasajja Kabaka bw'aba ayogerera mu singular, tayogerera mu plural. Singular kye kintu ekimu, plural bye bintu ebibiri oba ebigambo ebibiri nga bonoga nti ffe oba mmwe oba bo. Bw'aba obubaka bwe abuwanga ye ng'omuntu. Wabula bano bawandiise obubaka babuwandiise nga kiraga abantu abali e Namibia be yagenda nabo bangi. Era Ssaabasajja Kabaka abadde ayogera obubaka buno aboogedde ng'ayogerera abantu abangi bamuwamba nabo abali e Namibia. Kye tuyita plural. Kansooke njibatereyo namwe giwulire muwulire ebigambo nga alinga ayogerera abantu abangi bawamba naye. Oba mukitegedde bulungi nnyo. Kankabaterera omulumu. Naye njagala mwetegereze nnyo Wasemba mu sekendi esembayo. Wamugambidde nti omaze. Ssaabasajja Kabaka tebamugamba nti omaze. Speech yaba yagiwandiise era aba agimanyi. Ekyokubiri, obubaka bwatuwadde obunga nti bwatuwadde buli ku peegi 2. Teriyo bubaka bubere ku peegi 2 omuntu wasobola kusoma mu ddakiika zino ng'abusoma. It is impossible. Tekisoboka. Ekyokubiri, bwe tutunuulira ekifaananyi engeri gye bakikuttemu gye kirabiseemu kyonna kifumbirire. Kye tuyita background wano wentula mumanyiiwo bulungi nnyo. Ne bwe nkyuka omutwe tewakyuka. Essaati yange n'omukono gusigala kyekimu ne bwe mba ntudde. Katulina kye tuyita picture alignment oba structure alignment kwe tuyita katugambe nti ng'essimu eno bw'ogiraba gyeyita waggulu oba structure y'entebe gyeyita oba emikono gye giyita. Kansooke nzanye vidiyo eno muwulire ebigambo Ssaabasajja Kabaka abadde abyogerera abantu bangi so singa ye nga ye omuntu. Ebigambo abadde abogerera abantu bangi. Ndoza mudakitegeera obulungi. Kankaddemu. Mbalamusizza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gabaweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera. Era tusuubira ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye baani abeebaza era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka. Wulira nnyo Wasemba yawo ng'afundikira kiseera nga tutuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera. Era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, wulira nnyo Wasembayo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Ewasembayo awo Mukama abakuume. Ndowooza otegedde. Wafundikidde n'agamba well, oyo n'amugamba finish. Kitegeeza wabaddewo omuntu awooli ekyokwogera naye ng'ono si Ssaabasajja Kabaka. Kati katugende mu kintu ekirala. Bwe tuba tukola vidiyo zino, emabega gye tuba tutulinayo gye tuba tetunudde,
zino kamera za simu ekulaga ekifaananyi ekiri kiriya naye mu vidiyo eno ekifaananyi ekiri waggulu wa Ssaabasajja Kabaka ekyo bagita portrait ekifaananyi ekyo bakisazeko halfway kamera yoba ekiraga ekifaananyi kino kikankana kirimu heat waves okitegera kirimu bw'obanga recordinga video kizibu nnyo video gye balikodinze ng'erinamu heat waves abaali batambuliddeko ku kolansi mu bbugumu epitirivu n'osindika amaaso go mu meters nga 12 maaso go ng'olabe ebbugumu litinta mu bbanga bwe lityo oliraba kati kye kifaananyi ekibadde mu vidiyo eno nga mulimu heat waves ezitambula bwe ziti era bw'otunuulira ango z'ekifaananyi kiri oziraba nga zikankana kitegeeza nti baakozesezza green screen bagiteeka emabega ne batuuzamu omuntu waabwe ne batuuzamu ekifaananyi kye baagala ne basindika message ono akole ki agisome era bwekityo bwe kibadde kati to prove you wrong ayogera omu amagamaga ngenda kupozinga vidiyo eno wabula otunuulire ango gy'emikono gino eza Ssaabasajja Kabaka otunuulire ango z'entebe zonna entebe kamera tefokasinzeewo era ng'olaba nga waliwo movement eza reflection eziraga nti green screen erwana ne kamera bano babadde ba editors bafu Ssaabasajja Kabaka bwe babaga nti omuntu adde atudde mu ntebe tabalansinga mu ntebe atuddeko side emu bw'ati ene side eri empty okitegedde kati bwe mugenda okutegeera nere mbatwale ku kintu ekirala soko nga mpozi ekifaananyi kino tunuulira ango z'emikono gino egya Ssaabasajja Kabaka gino otunule ango z'entebe zonna nga bwe ziri otunula wano wonna tewafaananika okitegedde oba okitegedde bulungi nnyo tunuulire entebe yonna entebe eri faded erwana ne green screen n'emikono gino wano emikono gino nga bw'ogira wegiri okwetoola entebe yonna tebikwatagana batuzza mu bituuze ekirala Ssaabasajja Kabaka tasala nkoka walaata nedda Ssaabasajja Kabaka tasala nkoka walaata kati awo tuvuddewo mu bo bennyini nga bali ku CBS mulimu ayogedde ebigambo nga abyogerera mu pulo simanyi tona nasigaza omulimu ze zino studio za CBS mulimu ayogedde ebigambo nga abyogerera mu pululo iyo video muliza bulungi muteekeko amatuulira kyenjagala muli ekigambo kye bayita pululo oyo munnamawulire ali mu CBS ye nga ayogerera mu pululo mbagambye kyekintu ekisukka mu kimu febo kati bana bawandiise scripture yaabwe oba script bagiwandiise emessage baagala okusindika y'abantu bangi so nga ate message badde kuwira kubeera ya Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu omu kyekisookera ddala Ssaabasajja Kabaka teyeeyanjula mumweyanjuza ekyo nga tukimaze njala tubeere bantu bakulu tetuli wano kusinga nti tulwana na TV tulwana radio tulwana bannamawulire tulwana amayiga no twetaaga ekigambo kimu Ssaabasajja Kabaka akomewo okwawave mu buwaŋŋanguse olenda Katemba ajja kugwawo nsaasidde buloogo ogamba nti oli wankyukakyuka nga naawe ogenda ku fake video zino ngero oli mukubuzaabuza abantu Ssaabasajja Kabaka ayogedde naye ng'oli mu diaspora omanyi kye bayita AI omanyi kye bayita software nti basobola n'okwogeza ebigo by'otayogedde naye nga naawe ogamba oli wankyukakyuka aba NRM seewuunya n'abakola emmengo seewuunya naye abaga nti bankyukakyuka ng'ate mubadde temwogera ku kigambo kya Ssaabasajja Kabaka wabula kavidiyo akafube kavuddeyo mutandika okukatambuza naye muli baganda bankula ki nga tomanyi nti Ssaabasajja Kabaka teyeyanjula
nga n'ekigambo sinjula ng'oli ayogera mu mboozi ye ekigambo sinjula mukimanyi bulungi nnyo ne pululo Ssaabasajja Kabaka ayogerera mu sinjula tayogerera mu pululo kambaddemu akatambi akala mumaye muno akategeera abamu lowooza obulungi kambazanyire kano mbalamusiza abantu baffe mwenna nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako nze Ssaabasajja Kabaka it's a wrong statement nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujja statement z'amayiga bo waliko screen bataddewo akagambo Namibia naye beerabidde okuwandiika nti script yandibaddemu nti erimu omuntu gwebawadde okusoma ebigambo bino kulwa Ssaabasajja Kabaka yandike sinzidde wano mu ggwanga erya Namibia gye bandette okufuna obujjanjabi so si gye baatuleeta scriptwriter oba Kim Kalisa yagiwandiise oba James Birungi yawandiise script kyeno zino video editors mukozesezza nga mukozesa Bruce ne mutuuzaako omuntu ayogera ebigambo bino this is wrong munoonye yenko in fact tetulwana nammwe mutuleetere Ssaabasajja Kabaka nolina akatemba gwewo gweoyagala kuŋŋamba nti this is the shortest message His Majesty the Kabaka of Buganda has ever delivered to his subject in Buganda. In such a situation whereby Baganda have been chased away from their land, and you didn't even include that message. And the big mistake you've made, the editor, is to applause Mayiga in that video. Kubanga Mayiga abadde ku pressure ng'ayagala ekinaamugyako pressure. Okuwulira erinnya lye nga liri mu message limu kigambo kya Ssaabasajja Kabaka nete mulina magezi twandikiriza singa mujje Mayiga ne ba minister n'aba naye ate ne muleka Mayiga it's like nti yakoze scripture yabadde nga bwe bakibaga nti onayagala kuvaako pressure that is exactly kyemukoze temulina magezi mubadde temuteeka Mayiga kubanga oli kyayagala Mu criminology, the moment they mention someone's name, abera added ku file. Kati mu media, abantu bagala kibayita mention, Mayiga says nayagala mention okuva wa Ssaabasajja Kabaka. Kati yebadde main course yaabwe mu video ebyo mbadde temutegeera. Mayiga abadde ayagala mention omuntu yandiyagadde okubuuza baagaana bajjajjaffe abatakabibika abavunaanibwa ku bulomba Ssaabasajja Kabaka butagenda Namibia ne bagaana abalangira n'abambejja butagenda Namibia ne bagaana abaana ba Ssaabasajja Kabaka butagenda Namibia ne bagaana mukyalo butagenda Namibia ne bagaana buli omu ogenda ani eyafunye amaanyi agagenze e Namibia na recordinga video nagisindika company ki soka webuuza ani nina kyenjagala obbakwatira mwana mulyoke mutegeere Maro gende mu archive waliwo ka video akala kendabira mu archive kenjo balabisiza mutegere bulungi nnyo okay sigenda kuzanya ddoboozi naye njagala otunuulire engeri video gyetemagana tegemaganamu embabega waayo ndozera ango za gundi frame zeki ekigundi ekisiige nga zikankana frame zetu zizo zikankana ozira bwe zenyola
frame angle frame z'ekibumbe nga zikankana. Sizanye dobozi just wande batekawo akantu kabwe Namibia buno basobola obweditinga mbu live from Namibia basobola obweditinga. Tula angle frames ezo ezeki portrait yetu nga zikankana. Kyenjagala osoko tulenga zikankana. Oziranga ziringa ezikuddwako omuliro. Ndowooza eyakoze edit bakutwale bakusibe. Tunulira buno obuji bw'ekkomera laba obunyolo eyo studio mukwatidde luddawa ne gino ango z'olugize nyino ziranga zitemagana ziringa eziriko omuliro ziriko heat waves laba obutuli olaba katuliko olugi ak'ekituli ky'ekisumuluzo laba omunyolo laba zino ezo ango nga zitemagana ezo ziraba nazo teziri steady ezo nakitegeeza nti eno yabadde super editing amukozesa green screen. Ndoza mugira bulungi bwetemagana ziri mu heat waves olulugi mulwetegereze kanji sembeze ndoza mulanga luzanya luliko heat waves. Kati nakano kemutadde konti from Namibia kubanga era mukalaba nako kali edit. In fact kanchi bazoomingire bulungi mu kitegere bulungi nnyo. Kanso kenjize bulungi nnyo yonna njite bulungi nnyo. Jetegereze bulungi nnyo. Tunulya background yokka. Nsinzira wano wetwajja okuwummulako. Webajja okuwummulako bameka baani. Magezi g'abasawo nga bagendera baani nga bwe gaatuweebwa nga bwe gabaweerwa baani tubadde tumaze akabanga babadde baani tubawulizaako nga bagoberera baani ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi ebyabajja ku mirimu baani embeera y'obulamu bwabwe baani era basuubira baani bagenda kudda ku butaka baani. Twebaza Katonda atukuumye bebaza bameka mu Buganda olw'okutusabiranga bulijjo okubasabira baani n'obutaggwaamu ssuubi bameka wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro kyokka kyeyabadde anoonya omujja ku mugwa ebyo bayita mention kyeyabadde anoonya era kyova olaba bonna ba state funded propagandalist ba NRM n'abali mu nuupu abeefula nti bankyukakyuka basharinze ka video naye ng'ombuuza contest ya video eyo maze ojjanalize nga tunagipostinga nga tanabajjanalize nga atadde obutesi kubanga sente zaasaanye annange tulina ebizibu. Kati bannamawulire ba CBS n'aba BBS mugyebaleko n'aba NBS simayibokedde mugyebaleko. Ka student kano kabasanze bulungi nnyo. Ffe twabagamba tubeera wano kwanalayizinga buli nsonga ne tugitegeera bulungi nnyo. Kabaka ayogerera mu sinjula si mu ppululo. Kabaka Buganda teyanjula. Ompulira bulungi nnyo. Ebisigadde buli bantu bakulu namwe mwetegerere nenga bakozeseza software go bayita AI artificial intelligence. Abagatuuka kye bayita artificial intelligence software yono wano kamubazanyire mu kolutwemu abatabaddeewo. Then tugende ku story endala. Kana video kaliko wansi omuntu yayogera ebigambo nenga yagala face
y'ebigambo byayogera bijire mu ya Morgan Freeman. Era wansi waliyo real ne fake. Kati njala soka kabazanyira mukategere bulungi mutegere kye bayita artificial intelligence software kyakola. Kati ne video eyo mubagireetedde kako. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. Ono ye Rio, oli feke kubagala yogere mu kifaananyi kye. Ono ye Rio yayogera. Naye kati baagala ono yabayogera. What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Muna atusobola mboguno gulijina emyaka muna agisobola. Nabadde yakatuuka okujjukiza bona wotegere kye bayita AI. Mwanyinaffe omuyimbi gwe bayita Azawi yayimba oluyimba gano masavu gocha. Ne bakwata ebigambo bye nga bakozesa software oyo ne bayimbisa ebigambo bye babiyimbisa omugenzi Moze Radio eyebaseekagga ku lw'endakawuka. Kati ubanga Moze yafadde emyaka egigenda kuwera bemeka asobola okuyimba ebigambo bya Azawi n'abiyimba bulungi ebisinga ne bya Azawi. What about Mayiga ne State nga bagala kwogeza Kabaka? Ngira mulaba Kabaka yayogera. Mbuuza mwe babloga beeta ba people power bali ku social media bali mu kutambuza propaganda ne blackmail. Abakozi ba CBS mwenna ababokedde TV NBS mujye baleko. Ekitubeeze Bulaya gitwagenda okusaka kusoma bisinga mu balowooza muri mawulire mutambuza obulimba. Kuza mukitegedde bulungi nnyo olwalero nti ense bategedde. Tetulwana na monna mawulire, tetulwana na muntu yenna, tetulwana bloga, twagala ekintu eki Ssaabasajja Kabaka nga okomye mu nsi ye okulamula. Ebisigadde byonna time wasting era tubitwale nga diversion. Nkiddamu ebisigadde byonna tubitwale nga time wasting era tubitwale nga diversion. Twetaaga ekigambo eki Ssaabasajja Kabaka ng'akomye mu Buganda. Mayiga abadde mention wabula yawandise script yagiwandiise mu kifo ky'okuwandiika singular yawandiikidde mu plural. Ekyo kiba kimaze okukuba mu kkooti kiba kimaze okukuba. Ekyokubiri Kabaka teyeeyanjula ng'agenda okwogera ola naye kakulegese eyanjula erinnya lyange limanyikiddwa n'eddoboozi limanyikiddwa kate gw'oleese Kabaka yeeyanjudde ayogerera mu plural ate atumidde ku Mayiga ne baminisita nga tayogedde ku bantu abagoba Kabaka n'ava ntayogera ku bantu bagoba ku ttaka. Abantu abanyigizibwa mu Buganda bakwatibwa kizibu nnyo. Kale katuveewaawo. Kati olunaku lwajjo ku Sunday bwe nabadde njogerako nammwe nabagambye nti era yenkola yemu Professor Badru Kateregga nabagambye nti yalumbibwa omukyala n'amutuusako buvune era kati Professor ali mu kuliira ku nsiko olw'omukazi yamufuukira ekyambika. Omukyala ono final ebifaananyi nabadde namaze nabifunye era ngenda biteekayo ku mutimbagano mwenna mubitegere bulungi nnyo mutegere nti singa Professor atukako obuzibu omukyala ono yagenda okuba avunaanyizibwa. Omukyala ono yeeyita Jjore mukyala Munyarwanda sina munda Uganda y'ono omukyala ayagala okutta Professor Badru Kateregga yoyo ayagala okutta Professor Badru Kateregga yoyo. Enkola gye badde baagala omukolamu ye yakaziini. Era ebifaananyi bano oluvaano ngenda bita yoyo mu kiteeteeyi kimyufu yayagala okutta Professor Badru Kateregga oyo under state influence oyo. Simanyi lwaki leero ekitangala kibadde ky'amaanyi oyo ngenda mutimba oluva wano. Yoyo ali wakati ono yagala okutta Professor oyo. Yeeyita Mrs. Jjore S. Kateregga yayagala okutta Professor yoyo yennyini ebifaananyi ngenda bitta waaka bano ava Rwanda
sina muna Uganda yetega olw'ekiwojjolo kye nayetega professor kati state emukozesa okwagala okutta professor n'abali emmenga baagala okumutta bakozesa omukyalo ono okwagala okutta professor Kateregga ebifaananyi ngenda bito luva ku live tulyoke tulabe ensisira we zenkana emyoyo yoyo in case Professor Kateregga afa on a first suspect ajja tubuulira bamusindika okukola ebigambo ebyo okwagala okutta professor yoyo era ngenda mutimba awo tuvuddewo mubongere nja mubongera ku live kati jo ku Sande bwe nazanya akatambi akabalaga nti n'amazzi ge munywa na buli kimu kye munywa ne minota atundibwa mu Buganda wanjawulo ndoza mwabadde surprised nnyo kati njala balaga amazzi ge munywa e Kampala nti amazzi machafu ne system yafa kyobula amazzi gamwe gajja gali mu kazambi gego na amazzi ge munywa e Kampala gali mu ne kazambi tebima tebikyasobola kusengejja amazzi na kazambi gega amazzi ge munywa mubira bulungi nnyo bya system yafa kazambi mwedege amazzi ge munywa kyovula gajja nga green amalanga maddugavu kazambi gwe munywa omulaba huyo kazambi bwavaawo ng'ajja mu ttaapu zammwe Nabaganda kakamazi byosi wasimu. Geje domolo. Nagosimwa. Ngora domolo yange yanusu babitamu. Ya mazi agabuli jugera agakubawo. Kidishira bali wali mu nsuwa. Abana banyana. Ogula gokubowa Kubanga kati mwebuuza. Wadde nange nkola muwodi. Mwana genda kujja kubemu ekikokugula. Yovula temuva mu ddwaliro simanyi kwashako alusa pulesa bintu bya kisirusiru kubanga gavumenti yafa n'ekintu kyaggwa okuziika. Ennamba y'omukyalo oyo Nalongo ayagala okutta Professor Kateregga kagibongereriza 783 555 527 ngenda mu postinga ne namba ya posting ebisigadde mukama atase Professor na mwamagala mutase katugende kuwa na mwaka hivu kati kino kitwale oba kikkirize kireke wano oba genda nakyo oba kitereke wantu nkiddamu byengenda okwogera bino ebisembayo bitwale bikkirize oba bireke wantu oba bwe mbyogera bife bireme kubeerawo bwe ngamba ng'ekigaba kita possibility okusuubiriza oba okuteeberereza. There is a possibility wasanya Karol Charles Peter Mayiga Salonga mulengejja okubinnyika mu nsuwa ne yerekereza ofisi y'obwakatikkiro bwa Buganda n'afuulibwa Ssaabaminisita wa Uganda omujja ye bujjako katono oba vice president ku bintu bibiri ayinza okufunako ekimu. Ekigendererwa kya kino ki? Mbagambye ekigambo kye bayita possibility oba okusuubirizibwa oba okuteeberezebwa oba ekiteeberezebwa kijje ku nze bwe kiraba kituuseewo nga bituukawo osirikirangeyo. There is a possibility
nti wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga ayinza okulizayininga mu ofisi y'Obwakatikkiro ne bamutwala okumuwa obwa vice president owa prime minister mu government ya Yoseri. Era Mmengo ne balondayo Katikkiro omupya anajja agwe mu bizibu Mayiga byalese Mmengo sina kindi wamalira okutekinga over office eyo ngeno ekire kiddugavu kikwata Buganda nga Mayiga Deri nga ajagambiza nga kimezezzo kw'omusana nga ekiwejjoje kimuvuddeko ono gubalese mu office nga agwa mu bizibu ebyo nga n'Abaganda oli mujjeko amaaso naye nkulayirira Mayiga ne bono bogenze mu ntana jajja tujja kujjayo. So ekyo nakyo gye kiri mu kirinde bulungi nnyo. Kigenda tuuka very soon kiba tekituuse nga bwe byogera bayinza obbisazaamu. Mukitegedde bulungi nnyo. Nga bwe nabagambye ku Sunday nti Mayiga ajja kufuna fake video. Iyo video evudde mugitegedde bulungi nnyo. Tugenda mu maaso. Bano kyebera bidde nti bakozesezza ebigambo ebingi mu kifo ky'ekigambo ekimu. Mu ntandiko wali bandibadde bagamba yandibadde bibagamba nti nsinzidde wano e Namibia naye eno gye twagenda otujjanja bameka buli kigambo kye bali bamutiramu nga kirimu abantu abasukka mu ng'ayogerera abantu abasukka mu bwe baali bawamba omuntu ogu Ssaabasajja Kabaka tebawambanga ku bantu basukka mu kati yawandiise ebigambo ebyo Fumali tubakwata bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Nga bwe nabagamba gye buvuddeyo katono nti mu system ya Yoseri Tibahabulwa eyayawula mu ofuge oba gye bayita divide and rule. Ntegezeddwako ntegeeze ensi yonna n'Abaganda ne Bannayuganda gye muli nti temwewuunya mu system ya divide and rule eya Yoseri Tibahabulwa nga obukiikakkono bwa Uganda Museveni ataddeyo Nandala Mafaabi ng'agenda kwesiba okuba presidenti mu Buganda nga balese Mpuuga de Mapuuga era nga ne ssente zaamuweereddwa dda okuba nti bagenda kukola omulimu guno ogw'okwawulamu obuvanjuba mu Uganda nti enjuba eva eri n'egwa eno ate eno gyendi enjuba eva eno n'egwa eri. So Nandala Mafaabi agenda taking on east paka wali mu north. Then ono Mpuuga de Mapuuga taking over Buganda to challenge Kyagulanyi ye Museveni asigale north ne west ayisemu kyayagala. So sente zabaweereddwa Mpuuga yafunye sente ne Nandala Mafaabi yafunye sente. So bana abantu temubeewuunya nga bazze ku ballot paper ennaku z'omwezi ziri mu mwezi ogw'omusanvu 2024 temwewuunyanga Nandala Mafaabi azze ne Mpuuga ngazze by all means okuzoganya okukyusa ebintu bino naye ng'ekikulu ekisinga byonna Mpuuga ekintu kyayagala oba Museveni kyayagala okulya ayagala kwekulyettinga his own real opposition nga Mpuuga gwe bagala okukozesanga leader of opposition. Nkiddamu baagala kukozesa Mpuuga fujjo lyonna badividinge Bannayuganda Mpuuga abe nga yalina ennamba esinga yawambira bapale enamba egenda omwongerako piro ebigenda omwongerako n'enkwezengezemu ziri mu nuupu atekinga over ng'ekibiina kye oba omusinde gwe ogusinze ba MP abangi atekinga ekya leader of opposition. Museveni ajja kuba akimaze bulungi nnyo bwe tunaaba tutuuseeyo kubanga buli muntu ayina enteekateeka ye. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Buno bwe bubaka bwange bwenjagala buli omu abufune era obutegere bulungi nnyo. Eri ba comrade mwenna bakola emirimu gyenkola ku social media. Yoseri Tibahabulwa atambula awamba abaana abavubuka abalenzi n'abawala kasitazuula ssaawa 12 bakikola mu Buganda okuva ku saa 12 mpaka saa 8 ogw'ekiro. Batwala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala nga bakwata idle and disorderly
era bazadde abasinga obungi tebakimanyi bakikola mu Buganda wokka. Abaana ab'obuwala wakati w'emyaka 10 paka ku myaka 3 babakwata ne babatwala mu makomera era bangi bavundira yeeyo bazadde babanoonya tebabalaba. Abasobodde okugobererwako ne basasula ensimpi empya n'enkadde okuta abaana abo. Ogwo muze gugenda mu maaso mu Buganda. Kati gwe muzadde yenna ali awo ngenda kusaba gamba omwana bwe ziwera ssaawa 12 adde waka. Ensonga endala ntegeddeko mu eastern side of the country baagala kuzza ekiboozibozi ky'obutimba obw'ensiri mu bwesonyiwe mu bitundu bye Mubende. Nategeddeko nti bagenda kuddamu Bagema n'Obagema obulwa omusujja gw'ensiri nammwe temukkiriza Bagema kubanga eddagala bye bagemesa ffu baagala kendeeza population y'abantu abali mu bitundu bye Mubende nga bakikola bulijjo. Ensonga endala yiino ffenna twagala enkyukakyuka by all means. Enkyukakyuka eno erimu ebintu bingi nnyo. Eri abantu abalina ebikolwa abagenda okukozesa actions, eri abagenda okuyita mu kalulu, eri abagenda okuyita mu nteekateeka endala nnyo. Njala kujjukiza gwe comrade yenna akola video ku social media oba ku TikTok oba ku Facebook. Museveni bwe lwakwata abaana bonna ab'enkyukakyuka abuuza muzzaako ki plan ki gye mulina. Ngenda kusaba ng'oyogera ku program zonna z'oba okola. Togeza n'oyogera enteekateeka yonna gy'owawulirako oba gy'omanyi ku bigenda okubaawo oba ebisuubira okubaawo. Bw'oba driving at least driving ekigambo kimu tutusinkane mu kabox ne Museveni. Ebisigadde mbireke tembyogera. Ekyokulabirako buli bakwata omulamuzi nti Kyagulanyi azzaako ki muzzaako ki. Saagala muntu yenna akubuuza ozzaako ki. Era bw'akubuuza nti ozzaako ki mugambe ekigambo kimu genda okibuuze nnyoko kubanga yamanyi programu zo nze zange sizimanyi. So ngenda bategeeza mulaba comrade. Temwogera biki bisuubirwa kukolebwa bigenda kukolebwa enteekateeka temuzoogera muzireke. Yafuba okulaba ng'azinoonya zatagenda funa. Nammwe balina enteekateeka ekirala mbategeeza ku social media tebakolerako buyeekera. Ku social media tebakolerako buyeekera. Azini nti buyeekera bwa mundu tebabukolerako kuyeekera gavumenti ng'okosemu tebabuyeekera ku social media. One, mwenna bali mu kko ery'okuyeekera Museveni nga mukozesa military wing oba action wing. Temwogera kigambo na kimu. Anaakumba anaazina takumba. Sirika busirisi. Basinga Museveni yali ayogera ebintu bye mu mawulire teyandituuse. Ngenda kusaba gw'owulira gw'onsa ku social media nga yoleebera ffe tugenda kukwata mundu biki. Oyo si mutuufu. Kyovula n'omubbi tayogera gy'agenda kubba. Era bw'aba ayogeddeyo bane bamuvuddemu nga bategeeza poliisi bago bagenda okubba ntugenda kubba. Wosanga omuntu yina ku TikTok ku Facebook ng'agaa nti ffe twagala sereza mundu tulina action tugenda kulwana biki popopopopo. Oyo si wo musajja wa ISO oba wa Semwayi gwe muzannyirako si wankyukakyuka. Action programs tebazogera ku social media no. N'abagenda ozikola tebeeyogerako. Era tebeera ku social media. Era tosobola nabbalabako ng'ayogera ekigambo ekyo. Mumpulidde bulungi nnyo. Abaagala okulwanyisa Museveni nga mukozesa ebikolwa tebabidiscussinga ku social media. Era teboogera programu zaabwe. Gw'osanga ayogera programu y'okukozesa ebikolwa kye tuyita action ku social media, dduka mulabe edduka, oyo si mutuufu. Lwaki? Social media kuno ogenda oteekako live nti nzize live, ogenda okukola post I'm coming live today. Nga Semwayi, ISO, ESO, poliisi, fuso kuso bonna ng'essimu z'abazimbwa ali mu ngalo. Buli kigambo ky'oyogera bakiwandiika wansi. Ne bw'okola mbuuza lwaki ono akolodde, lwaki akyusizza amaaso, lwaki ayogedde bw'ati. Either oli ku TikTok, either oli ku Facebook, oba muli mu WhatsApp groups, buli kimu bakino tisinga kimukola. Sina gwe ntiisa wala njagala mubeere alert nga mutegeera ebintu bino. Okwenda si butya ensanafu etambula egaludde.
bino bibagamba mujja kwejjusa nga mbugudde mu buzibu yes fena tulina ennugu twagala kulwanyisa Museveni mujjako naye tulina okubeera security conscious about ebintu bye tukola mumpulira bulungi nnyo tulina okubeera security conscious ku bintu bye tukola wano bwe mukola One minute muninde katono wano kale ndoza mutegedde bulungi nnyo mbale nakye netegereza wano so mutegere bulungi nnyo ensonga nga bweri temuddamu kola bintu ebyo saagala balwisa kambale kola okuba budde butono nnyo mukama 13 ampeera tujja kusinkana essaawa yonna ku lunaku olwokusatu mweraba ebigambo abaana azina tebakumba musirikire missioni zammwe temuzoogera abagenda mu kalulu mu driving ekyakalulu ebisigadde temubyogera mbireke temwogera bizibu programu zammwe missioni zammwe muzireke kubanga bano ze basinga okola ensonga lwaki bakwali bakubuuza muzaako ki bagate tunda kye tuzaako in fact tuli aido mutone ku program mwagala mutwe ku program zetwandibadde tuzaako ya omulabo tomuwa kkubo tombulya kyakkola okitegedde bulungi nnyo ya mulabo tomuwa kyakkola so ndowooza byebyo mbatadde video wedde mbasomeseza diversion zibadde mu yo video buli kimu kyonna bakozesa software wa AI kabasaba sajja kabaka teyanjula tayogerera tayogera nga ayogera ku lw'abantu abangi ayina kuyogera ko ngaye babadde bagala mention ya Michael gitekamo video gye bakozeseza era mu katambi kenzanya abakozi ba CBS abadde ko boogedde nga ayogeredde mu pululo bo bennyini kitegeeza nabo tebategedde muzanye kugoba bazanye kale ne ku ensonga emukaba bakume tunasinkana ku lunaku olulala mweraba video